Mukama yeebazibwa nnyo abooluganda. Amanya gange ndi Mary Kawaana era nga ndi wano nga tugenda kugabana tweyongera okugabana kwe tubadde tugabanako okwa Danyeri kweyongera mu maaso. Twagala okunoonya omutima ogwa Katonda, embala ey'owa Katonda, era twebuuza, buli omu yeebuuza nti bannaaye mbeera ntya n'omutima gwa Mukama? Wali tulabye ne tugamba nti omutima bagugulawa? Omuntu abuuza bana mbeera ntya n'omutima gwa Mukama? Omutima gwa Mukama, okubeera n'omutima gw'ogwa Katonda kyetaaga kubeera nga twevumbula mu kunoonya Mukama emisana n'ekiro. Mpozzi bwe tusomye ku Danyeri tulaba nti ono Kabaka Nebukadduneeza bwe yamala okuwamba, bwe yawamba n'awamba ne tusanga Danyeri ne banne abasatu nga bali mu buwambe. Era Kabaka agamba omukulu w'abalaawe Asupenaazi nti njagala onfunire abavubuka mbula Kalefu abalungi mu ndabika, abangu mu kuyigirizibwa mu kutegeera, abakabakaba, batendekebwe emyaka 3 bayigirizibwe olulimi lw'Abakaludaaya, era abo bajjanga kulya ku mmere ey'oku mmeeza yange. Era omukulu w'abalaawe n'ategeeza Danyeri yali omu ku bano. Tulabye nga tulaba mu lunyiriri olw'omunaana mu Danyeri ekisooka olunyiriri olw'omunaana nga Danyeri Bayibuli egamba nti Danyeri n'ateesa mu mutima gwe obuteeyonoonesa. Kakati nno kino kyekigenda kyekitulaga omuntu osalawo naki? Tusalawo na mutima. Kyova olaba nti ebintu byonna bye tukola mu nsi tusalawo na mutima. Ebigambo byonna by'oyogera biri ku mutima gwo. Okwagala kwo kuli ku mutima gwo. Okwagala Mukama kubeera ku mutima gwo. Naye ekintu kyokka kyokka ekituyanguyiza, ekituwa emirembe, ekituwa obuwanguzi, buli kimu kitudde ku mutima. Naye okubeera n'embala y'obwa Katonda ku mutima gwo kyetaaga kuva mu kunoonya Katonda. Kakati wano tulabye nga Danyeri mu kunoonya Mukama, mu kunoonya Katonda, yasaba omukulu w'abalaawe abaweeyo babakemere ennaku 10. Era bwe tuba tusomye mu Danyeri okuva ku 11 akatuve ku 9, ne Katonda n'alabisa Danyeri ekisa n'okusaasirwa mu maaso g'omukulu w'abalaawe. Jjukira omukulu w'abalaawe atwalibwa kabaka, naye Bayibuli egamba nti omukulu w'abalaawe kabaka bwe yafuza Danyeri. Kakati tulaba embala y'obwa Danyeri nga Danyeri mu kubeera mu biseera eby'obuwambe yalina okubeera nga akozesa embala y'obwa Katonda, ebibala eby'obwa Katonda. Kino kye kituyamba gwe nange nga tulokose nga tukkiriza Mukama okubeera mu kusaba emisana n'ekiro, naye ng'ate tusoma ekigambo ky'obwa Katonda. Ekyo kyova olaba nti buli ssaawa neesiba ku layini eyo eya Yoswa 8 nti n'ekigambo kino eky'amateeka tekiivenga mu kamwa kammwe, tekiivenga mu kamwa kange, tekiivenga mu kamwa kaffe, naye tunaakirowoolezangamu emisana n'ekiro. Bwe tuti tulyoke twekuume mu bulamu buno mu nsi eno enzibu, mu nsi eno eya COVID, ku kiseera kino, mu biseera ebizibu ebireese obwavu, mu biseera ebikyusizza embeera nga n'omugagga atambuza ebigere, emmotoka n'agireka wali n'atagitambuza, nga n'omuntu eyasoma ne bamutikkira ziddiguli akolera waka n'atagenda ku ofiisi, ate n'osanga ng'ono akola emirimu egy'okwera, egy'okutunda amafuta ebweru nga yasigala akola. Ne tusanga ng'amawanga ne gabuzibwa nga n'abaasoma obusawo nabo bibasobera. Ono nno ye Katonda ayagala tumusomeko emisana n'ekiro. Tugenda musoma Yakobo mu Bayibuli. Mu Bayibuli yo twetaaga okutandika abooluganda okunoonya Katonda nga tusoma Bayibuli. Lino ly'eddoboozi lya Katonda. Bayibuli mwe muli eky'okuddamu. Bwe tusoma ekigambo ky'obwa Katonda ge magezi gennyini, ge magezi era agamba nti mu kutandika kw'okutonda ensi nti ye magezi yaliwo, amagezi gaaliwo,
abooluganda twetaaga amagezi. Buli w'osoma wonna Bayibuli egamba nti twetaaga amagezi, nti mu kutya Mukama amagezi mwe gasookera. Bwe tubeera n'amagezi mu nsi, kati olaba Danyeri mu buwambe, Danyeri ne banne baafuna obwangu mu kufuna amagezi ag'obwangu. Danyeri n'asalawo n'agamba ate tugenda kweyonoonesa, ne basalawo n'asalawo obuteeyonoonesa na mmere ya kabaka, emmere ennungi. Oluusi emmere ennungi ensiike ng'ejjudde butto tugiyita mmere ennungi, naye Danyeri yagiraba nga tejja kugasa bulamu bwe. Oluusi n'olaba nga n'okubeera eyinza okuba yali mmere empongerere, naye emirundi emeka owooluganda ebintu by'ensi bye tulabye nga binyirivu birungi, mmere ennungi, omuntu emmere emukyayisa omuntu, omuntu ebyokulya bimukyayisa munne, ebibanja bikyayisa abantu ab'enganda ne bakyawagana, omuntu n'alaba munne ng'ali bulungi naye muli obusungu ne bumukwata. Ebintu by'ensi bireme kutujja ku bintu by'obwakatonda, kubanga bwe tubeera n'ebyobwakatonda tuba tulina byonna. Bayibuli egambye nti ensi n'okujjula kwayo bya Mukama. Naye soma Danyeri essuula esooka okuva ku layini esooka yonna ogende ogirabe. Mulimu ebyokuyiga bingi nnyo nga tulaba Danyeri nga bwe yawangula. Danyeri kyamusobozesa okufuna amagezi n'obukkakkamu n'okukakkana ne banne, ne bafuna engeri y'okuwangulamu nga bali mu buwambe. Tebaaleekaana, tebeekyanga, tebeeyanjula nti ffe bwe mulaba tuli balokole twasenga Katonda. Tebaalaga bitiibwa byabwe, naye bakkakkana kubanga tewaliwo yali abategeera, naye okuganja n'endabika yo ekwanjula ekyo ky'oli, okwogera ku n'entambula yo n'enneeyisaayo kyekikwanjula ekiraga nti olina Katonda. Bwe tubeera nga tulina bye tukoze mu nsi, leka Katonda atwanjule. Bye tukoze mu nsi si bye bituleetera okubeera ab'amaanyi ennyo mu Katonda, kubanga Katonda atutuma butumi ffe tuli bibya eby'obwakatonda. Naye okukola kw'obwakatonda mu ffe kwe kugenda okukoma ku nsi, ku mawanga, era n'abantu bategeere Katonda gwe tulina. Naye wano weetaagawo obukkakkamu. Kyova olaba nti waliwo ebibala eby'Omwoyo Omutukuvu mu Baggalatiya 5:2 era Bayibuli egamba nti bye bino: mwe muli okwagala, okusaasira, amazima, ekisa, obuwombeefu, obukkakkamu, okusonyiwa, okwenenya, era n'ebiringa bino. Bayibuli egamba nti bibiringa bwe biti bye bitutwaza mu bwakabaka bwa Katonda. Era mu biringa bino tewali mateeka, teweetaaga mateeka. Ebibala byokka byokka bikwanjula ku mulimu, ebibala bye bikuwanguza mu bufumbo, ebibala ebiva mu ggwe bye bikwanjula eri mwami wo wayagala akuwase. Empisa ennungi ze zigenda okukuwanguza mu maka go. Muyinza okuba oluusi mufunamu obutakkaanya, naye obukkakkamu bwo, engeri gy'okwatamu embeera yekuwanguza. Mu nsi muno nga bwe tukiraba nti ensi nzibu, twetaaga amagezi. Era kyova olaba nti ekigambo kino ekya Bayibuli nga tukisoma nga tukirowoolezamu emisana n'ekiro, kye kituleetera endowooza zaffe okukyusibwa ne kizza amagezi gaffe okujja. Okusoma mu Baluumi 12 awo olunyiri olusooka n'olwokubiri awo nti endowooza zaffe nga zikyusibwa okuzza amagezi gaffe okujja. Twetaaga okukyusibwa endowooza. Omuntu bw'aba ayogera omanya okulowooza kwe era omanya okutegeera kwe, kubanga Omwoyo wa Mukama ow'amagezi, Omwoyo wa Mukama Yesu Kristo gwe yayogerako mu Yokaana 14:16 n'agamba nti naye nze ndisaba Kitange naye alibasindikira omubeezi, Omwoyo Omutukuvu. Ebyo Yesu yayogera ebyo nga tannaba kutwalibwa. Era bwe tuba tusomye mu Yokaana oyo yennyini, Yokaana era ayogera ku Mwoyo Omutukuvu mu 14:17 Yokaana agamba nti omwoyo ow'amazima, ensi temutegeera era temukkiriza kubanga temulaba, ensi eyagala byerabako. Ekyova olaba ne Tomasi kyamulema okumanya nti Katonda Yesu yali akomereddwa, yali ayagala kumala kulaba ku nkovu. Ensi eyagala byerabako. Naye wano tulaba nga Danyeri yagaana okweyonoonesa n'ebyensi. Ebyensi byansi n'ebya Katonda bya Katonda. Naye wano Omwoyo Omutukuvu
ow'amagezi ow'okumanya ow'okutegeera ow'okubikkulirwa gwe twetaaga buli lwe tusoma ekigambo kya Katonda ne tukyennyikamu tufuna omwoyo akyusa endowooza zaffe akyusa amagezi gaffe bwe tubeera nga tutuuse mu biseera ebizibu ebitugwako nga tetwesiikidde nakanyeewa Katonda atuwa obwangu bw'okumanya n'okutegeera ne tufuna okusalawo okutuufu mbeera ki gy'oyitamu kaakano waliwo ebizibu by'oyitamu kaakano waliwo emitawaana gy'obaddemu kaakano oyinza okuba ng'oli mu maka ng'olina okusalawo kw'osazeewo ng'oyagala nakwetta kwejjako bulamu obwo buwambe oyinza okuba okyaliddwa osuuliddwa ebweru ebikunta byo babisudde bweru olemeseddwa okusasula obwo buwambe nga buli wogenda okupangisa okola ki ogobebwa oyinza n'okubeera ng'obuwambe buli mu ggwe wennyini nga tonnamanya kiki ky'oli era tonnamanya ky'olina kubeera kakati ne bw'obeera mu bifo eby'amaanyi ng'oli promoted bakutadde mu bifo eby'amaanyi obuwambe obuli mu ggwe bukulemesa okutegeera engeri y'okukwatamu ekifo ekyo ky'olimu nga embala twetaaga embala ey'obwakatonda etusobozesa engeri y'okukolagana n'abantu abalala engeri y'okweyisaamu engeri y'empisa naye onookifuna otya owooluganda twetaaga okusoma ekigambo kya Katonda soma mu Yoswa 8 tina ekigambo kino ekyamateeka tekiyingira mu kamwa kaffe ne tunakirowoolezangamu emisana n'ekiro ky'olowoolezaamu buli ssaawa ekyo ky'obeera ofuuka ekyo ky'olowooza buli ssaawa kyokola buli ssaawa ky'obeeramu kiditamininga ekyo ky'ogenda okubeera ekyo kye weegomba n'okikolerera munaye otuuka olwo n'okijjamu eky'omugaso ky'ofubirira okubeera ng'omwana omuto bw'asoma n'omugamba oyagala kubeera kinagamba nze njagala kubeera musawo n'asoma naye nga buli ssaawa yagamba njagala kubeera dokita ekyo ky'obeera environment gy'obeeramu yeekufuula ekyo ky'oli ky'oba olaba nti bwe wannyika mu kusaba nga bw'oyagala kusaba buli ssaawa njagala kgendako mu kanisa njagala kukubira ku musumba gwono mubuuza ekyawandiikibwa kino buli ssaawa ng'oyagala okumanya ku bikwata ku by'obwakatonda ekyo buli lunaku obeera weeyongerako okumanya n'okutegeera n'okubikkulirwa ky'ova olaba nti Danyeri bwe baali mu buwambe amagezi ag'omwoyo omutukuvu ag'obwakatonda gaabasobozesa okufuna obwangu bw'okusalawo amagezi g'olina ge gagenda okuwa okusalawo eitha kulungi oba kubi abantu oluusi balemereddwa ensi lwa kusalawo emikwano egikwetoolodde oluusi giyinza okusazaawo olwo naye mu omutima gwo bwe gubeera nga gulina Katonda gwe gugenda okukuyamba kubanga Katonda atudde mu ggwe magezi wakubikkulirwa wakusalawo bulungi wakuteesa bulungi wa mirembe wakusonyiwa Katonda gwe tulina si wakwekaalamulula omwoyo omutukuvu agenda kusazisaawo bulungi nga buli bonna bw'ogenda baagala okukola naawe buli wonna bw'obeera environment ebeera ya mirembe wali olabyeko omuntu nga bw'atuuka mu kifo buli omu n'agamba bannange ekifo kyonna nekikwata nga tewaliwo mirembe naye ate oli najja ne bagamba bannaye njagala nnyo okubeera awali omuntu oyo nga bw'otuuka awantu ebintu bitambula bw'otuuka mu famire buli omu asanyuka olw'okubanga guba omutima gwo gukyusa embeera naye omutima gwo si mutima gwo nga gwe ku bubwo naye omutima gwa Katonda abooluganda olunaku olwaleero twagala tuyige ebigambo ebirungi okuva mu Bayibuli okuva kati nga bw'olaba Danyeri tulaba omutima okiraba nti yali ali mu buwambe naye ate ne mu buwambe yafunirayo obuganja kubanga bwe yayogera n'ono omukulu w'abalaawe Bayibuli egambye nti n'amuwuliriza mu Lwomwenda essuula esooka Bayibuli egambye nti Katonda n'alabisa Danyeri ekisa naye agenda ng'agamba nti omulaawe mukulu w'abalaawe Danyeri kasita yagamba nti bannaaye tukendeyo n'ennaku 10 zokka nga tunywa amazzi nga tulya n'ebijanjaalo omukulu w'abalaawe yasooka n'atya n'agamba kabaka anaalaba atya amaaso gammwe nga si malungi kubanga ng'amanyi nti okulya ebijanjaalo n'amazzi bigenda kubakozesa bigenda bafuula balabike bubi naye ate mu bwakatonda bw'oyingira ebuziba mu kusaba n'okusiiba n'onoonya Mukama okuganja kw'obwakatonda n'okukuyiikako okimanyi nti onyirira n'alya n'osinga n'alya erya ssava kakati Danyeri yagaana okweyonoonesa n'emmere ya kabaka
yatunuulira enkoko nga nsava bulungi. Okimanyi nti ebiro bino ebintu ebisava byonoona sisitimu. Amasavu si malungi gy'oli, butto omungi si mulungi gy'oli. Bw'oddira bata n'osera ekijiiko kirama n'okiteeka ku mugaati n'olya nga gw'olaba bya ssava byonoona obulamu. Kino nno ye Danyeri yalina amagezi g'obwakatonda mu biseera ebyo era kyamuleetera okuwangula. Okimanyi nti emmere gye tulya n'olya ku nkya n'olya essowaani n'olya olusozi n'otuula emmere nnyingi ekooya omubiri, naye omubiri bwe guwewuka nga tunoonya Katonda ne tusaba, obwongo buba buwewufu, bubeera tebujjudde. Obwewuka twetaaga okubeera n'emmere ezimba omubiri ng'olya emmere ensaamusaamu ewewusa omubiri. Kyova olaba nti abasajja ba Mukama abaliko amafuta n'abakyala ba Katonda abalina amafuta bayingira mu kusaba n'okunoonya Mukama, okusoma Bayibuli nga basaba, ebirowoozo ne bibeeramu amagezi ne bibeeramu okuteesa obulungi, omubiri ne guwewuka mu sayiri z'emmere. Omuntu talya mmere yakugayaala, olugira omuntu n'agendako ne mu exercise olw'obulamu. Omutima gubeera challenged, okiraba mu mbeera ey'ensi bw'ogitunuuliramu, omutima gubeera challenged, tegujjudde, tegutidde, naye guwewuse, gukamuddwa. Kakati buli ky'osoma ne kigenda mu bwongo bwo n'ogattako n'ebyokulya, otunuulira omuntu nga munyirivu. Olunaku olwaleero w'Oluganda okusalawo kuli mu mutima gwo. Soma Danyeri ekisooka olunyiriri olw'omunaana. Okusalawo kuli mu mutima gwo nti Danyeri n'asalawo obuteeyonoonesa na mmere ya kabaka bwe baali mu buwambe, nga ye kabaka asazirewo ne bakyusa n'amannya gaabwe. Bayibuli egamba nti omukulu w'abalaawe Asupenaazi n'abatuuma amannya. Yabatuuma amannya bwe tusoma wati, n'abatuuma amannya nti Danyeri n'amutuuma Berutesazza, ne Kananiya n'amutuuma Saduraki, ne Misayiri n'amutuuma Mesaki, ne Azaliya n'amutuuma Abeduneego. Bw'osoma mu Danyeri essuula esooka olunyiriri luno bwe yabatuumira amannya olusome luli lwa 6. Okiwulira? Mu mbeera ez'obuwambe ogenda kukitegeera nti omulabe tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Tutambulira mu mbeera nga buli ssaawa omulabe akunoonya. Lwaki omulabe akunoonya? Omulabe ayagala okunoonya obulamu bwo. Oluusi olw'embeera ebintu by'okola bimukwasa ensaalo. Oluusi omulabe tasanyuka. Oli muntu mukkakkamu, oli muntu wa Katonda. Naye ekigenda okukuyamba mu buwambe obwo kubanga wannyisa mu Mukama, kikuwa okwekakasa, kikuwa okwagala Katonda wo n'amazima gonna n'amagezi gonna. Kati Mukama ye mulwanyi wo. Kino Danyeri ne banne abasatu kyabanguyira okumanya nti yadde tuli mu buwambe bwa kabaka, ono ye kabaka w'oku nsi eno, naye tulina Katonda kabaka w'abakabaka ow'omuggulu, oyo ow'omuggulu gwe tugenda okunoonya. Katonda n'abawa obwangu, Omwoyo Omutukuvu n'ababikkulira, n'agamba bwe muyingirako mu kusaba ne munoonya Katonda, okimanyi nti okunoonya Katonda n'osiriikirirako n'obeera ne Mukama n'owummula. Mu kusoma ebyawandiikibwa n'omeditatinga, ebirowoozo bikyusibwa ne bidda mu magezi ag'obujja. Kyova olaba nti otambula ng'oli mukkakkamu, embeera ne bwejja nga y'amaanyi, olwawo okusalawo okwo kubeera kwa Bwakatonda. Okimanyi nti omuntu ayinza okujja ng'oba waliwo embeera ebaddewo n'ajja ng'abuubuuka, ajja akuvuma, ayogera bino na bino. Mu bukkakkamu bw'Obwakatonda olw'okuba omutima gwo gulina Katonda n'omugamba naye nsonyiwa mu butuufu ekyo nakikoze, naye nsonyiwa sijja kukiddamu. Okwenenya okw'amazima kukkakkanya omutawaana. Olina ebintu bingi by'obaddemu nga kikwetaagisa kwenenya na kusonyiwa n'osumulula omutima gwo. Okimanyi nti bw'oweenenya n'osumulula omutima gwo, osumulula eri Katonda n'eri omuntu oyo n'ofuna okutabagala n'otambula n'obwakatonda. Abooluganda mu kusonyiwa ne mu kwenenya mwe muli okusumululwa. Era ekyo kikola amaka, ekyo kitutabaganya, otambulira mu bukkakkamu. Danyeri teyakaalaamu, yandibadde abategeeza nti nze gwe mulaba ndi mulokole, nakkiriza Katonda. Nze gwe mulaba bw'onkwatako kaakati omuliro gugenda kwokya. Nze gwe mulaba nina amagezi g'Obwakatonda. Naye ku ebyo byonna byonna Danyeri teyayogera n'Akatonda. Nze gwe mulaba nina amakanisa era nzijuzza. Nze gwe mulaba nina amataka n'amayumba.
tewaliwo ayinza kunkwatako kubanga nina obugagga nsobola okgenda mu bitongole nembeerako kyenkola naye obukkakkamu Katonda yatwanjula abooluganda Mukama yayinza okwanjula Katonda akwanjula atya omutima gwo omutima gwo ekiri munda kyekifuluma ebweru ekiri ku mutima gwo kifuluma ne kyeyanjula ebweru era ekitudde ku mutima gwo kyekifuluma ebweru akamwa kakyogera kyova olaba Bayibuli egamba nti ebigambo bino eby'obwakatonda bibeere ku ffe bifuuke ensulo ey'obulamu bwe tusoma mu ngero nnya baneekannoonye engero nnya olunyiriri olwabiri ngero ono naye alina ebigambo ebirungi ngero nnya olunyiriri olwabiri tulusome lugenda kutukolera bulungi nti ebigambo bino nsulo ey'obulamu gye tuli kati kyova olaba nti ekigambo kya Mukama kituleetera bulungi nnyo okubeera nti bwe tukisoma kigenda kubeera nsulo ereeta obulamu ogenda kubeera nga ensulo ey'obulamu eremeekwe ng'ebigambo bino bireeta obulamu okuteesa kw'endowooza kuza okuleeta obulamu bikola nange mu ngero nnya abiri lugamba bwe luti mwana wange wassangayo omwoyo eri ebigambo byange teganga okutu eri okwogera kwange tebivanga mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo tulaba omutima agamba ebigambo bino eby'amagezi ekigambo kya Katonda kikuumire wakati mu mutima gwo tebivanga mu maaso go bikuumirenga wakati mu mutima gwo kubanga ebyo bwe bulamu eri abo ababiraba era kulama eri omubiri gwabwe gwonna okirabye ekigambo kya Mukama bwe bulamu eri abo abakiraba ekigambo kya Mukama olwaleero bwe bulamu eri gwakiwulira era kwe kulama eri omutima gwo kwe kulama eri byonna byokola olunaku olwaleero oluganda okyayinza okugamba nti Mukama gamba nti Mukama neetaaga ekigambo kyo kijje gye ndi kireme okuva mu maaso gange nkirowoolezeemu Mukama emisana n'ekiro bwe ntyo nsobole okubeera nga neekuuma nga bwe biri kimpe obulamu kimpe emirembe kimpe okulama ku mirimu gyange mu bufumbo bwange mu baana bange ye Katonda akola ku baana baffe n'abakuza bulungi Mukama nsaba ekisa kyo kikole bulungi eri abaana bange eri amaka gange eri obufumbo bwange Mukama Katonda wange mpa amagezi nkunoonyenga emisana n'ekiro nsiibeko neerekese ku byassaba neerekese ebirungi neerekese ebitagasa by'ensi eno noonya amaaso go Mukama osobole okunsumulula Mukama nyamba ompa amagezi ndye emmere ezimba omubiri esobola okuleeta omubiri gwange okutambula nga mulamu omutima gwange gubeere mulamu onzijukize nga n'ogendako mu exercise Mukama onzijukize ng'okulya emmere ndye ne ku greens ndye ne ku bibala nywe ne ku mazzi oyinza n'okuba ng'ogenda mu kusaba n'okusiiba ng'onywa ku mazzi ago agabuguma n'onywa ku tuzzi n'olyayo n'ebibala bitonotono n'osiiba ennaku zo ogenda okuvaamu nga Mukama ayogedde naawe bwe tunaasoma wano mu Bayibuli egamba katweyongere tusome twakomye ku layini ey'ekumi nti Danyeri n'alyoka agamba omusigira omukulu w'abalaawe bwe yafuza Danyeri agamba omusigire omukulu w'abalaawe kabaka bwe yafuza Danyeri Kananiya Misayire ne Azaliya 12 agamba nti okebera abaddu bo ennaku 10 nkwegayiridde batuwenga ebijanjalo okulya n'amazzi n'okunywa olaba Danyeri yateekako n'okwegayirira kubanga yabeera mukakkamu awo yandibadde agamba omukulu w'abalaawe yaani nze Danyeri mbeera ntya kabaka n'anfuza ono omukulu w'abalaawe ndowooza ekigambo ekyo okitegeera kakati n'agamba 13 amaaso gaffe galyoke gakebere w'oli n'amaaso g'abavubuka abalyanga ku mmere ya kabaka era nga bw'oliraba okole bw'otyo eri abaddu bo era awo ekyo Danyeri kye yali asaba yali asaba mu magezi naye yali agenda kuyingira mu kusaba n'okusiiba okiraba oyinza okubeera w'oli nga waliwo embeera ekuwambye naye okusaba n'okusiiba Bayibuli egamba nti n'ebipinga bino tebiivengawo okujjako nga tuyimiridde mu kusaba n'okusiiba naye olaba mu buwambe omuntu ng'olina gy'oli ekiyinza okukuwanguza kwe kugendako mu kusaba mu maaso ga Katonda ne twebuuza eri Katonda ogenda
kulaba ng'owangudde. Kiri kitya kati wano Danyeri we yali waaliwo omusumba, waaliwo abasaba ab'amaanyi, gwe wennyini nnyini osobola okukyekolera bw'osoma Bayibuli y'emisana n'ekiro kigenda kukuleetera okuteesa n'omutima gwo. Bayibuli egambye mu lunyiriri mu ssuula esooka olunyiriri olw'omunaana nti Danyeri n'ateesa mu mutima gwe. Kigenda okutuyamba bwe tuteesa. Owooluganda Bayibuli egamba nti omutuukirivu afumiitiriza nga tannafulumya bweru kigambo mu ngero 15. Afumiitiriza nga tannayogera. Mu mutima muli bwe mubeeramu ekigambo ky'Obwakatonda kikuwa okufumiitiriza. Omuntu w'amagezi afumiitiriza tayogera buli ekijja, naye omwoyo wa Mukama amuluŋŋamya n'amugamba awoyogera, awo toyogera, awo genda, awo togenda. Nti n'omwoyo oyo wa Mukama anaabaluŋŋamyanga n'abawa ebyokwogera. Ye mwoyo w'amazima Bayibuli gweyogeddeko mu Yokaana 14:17 nti omwoyo w'amazima ensi temutegeera wabula ekulaba olabye ng'osazeewo bulungi, ng'oteesezza bulungi mu mutima gwo. Yonna gye tuli ng'embeera zitusobedde, twetaaga okuteesa mu mutima gwaffe. Twala akaseera obuuze ku Mukama nti Mukama nkwate kkubo ki? Bayibuli kyevudde tugamba mu ngero 3:5 olw'omukaaga nti engendo zange naaziringisirizanga ku Mukama naye anaandaganga ekkubo ettuufu. Ngero 16:3 agamba nti emirimu gyo giteresenga Mukama. Emirimu gyange ngiteresa Mukama kubanga yagimanyi. Ngero 3:5 agambye nti kale weesigenga Mukama olemenga okutambulira ku magezi go. Wano ndaba Danyeri yandibadde ffe tubadde ne Katonda ebbanga ddene, yandibadde asalirawo awo. Naye yaddamu neyeekuba ne mu mutima n'ateesa mu mutima gwe n'agamba sigenda kulya mmere eno naye ekigenda okunkolera kanfuneyo ennaku 10 ne bannange tubeereko mu maaso ga Mukama atubikkubye ebirooto bya kabaka tuleme na kusalibwako omutwe. Waliwo embeera z'obeeramu nga zikusanzeeyo, owambiddwa, olulimi lwo omulaba ayagala lukyusa, ayagala kukusomesa ebyo by'otaasomerera. Omulabe bulijjo wajja, Bayibuli egamba tajja wabula okubba n'okutta n'okuzikiriza. Omulaba ajja kwagala kujooga, omulaba ayagala kujja kukuswaza, omulaba ayagala kujja kukutegeeza nti tulowooza nti ekyo ky'oli oli ky'amaanyi. Ekyo ky'oli nga naawe okiwulira olina w'otuusa okulakulanye. Omulaba atambula ayagala kuwamba, ayagala erinnya lyo likyusibwe, akutuuma amannya amalala. Omanyi amannya g'atuuma? Osoma mu Bagalatiya 19. Ayagala kukutuuma amannya ag'ebikolwa eby'omubiri. Oyo mubbi, oyo muyaaye, oyo malaaya, oyo tayagalwa, oyo yakyayibwa. Kakati ateze obukodyo, ye buli ssaawa ayagala kuwamba. Naye Bayibuli egamba nti omulabe Sitaani alema okutuluntalizangako ng'abatamanyi nkweze, nga tumugoba, nga tumuziyiza, nga tuteesa mu mutima gwaffe okumulemesa aleme kuyingira mu mutima gwaffe. Omulaba omulemesa otya? Butabeera mu bifo bye, butabeera mu matwala ge, butabeera na mikwano egyagala okukusiiga okweyonoona.